wali ababuuza nti wakyaliyo essuubi ery'okuzimbibwa kwa Pentagon? Ekyo ndowooza abali mu lanca bwe bakyanukula. Wakyaliyo essuubi ery'okuzimbibwa kwa Pentagon bagirinze ebbanga kyabo. Ababuuza balinze Pentagon since when? Anti kati obabuuza bwe bali ku TV ne ku Sony. Mulinze Pentagon kumala bbanga ki? Abali ku TV n'abali ku Salt FM abaga nti wakyaliyo essuubi. Pentagon kyensobola okugamba si kya ssuubi yakuzimbibwa. Pentagon yakuzimbibwa. Pentagon yakuzimbibwa. Pentagon yakuzimbibwa. Kyembasabira ababuuza era ababuuza mbu wakyaliyo essuubi balabirire bulungi obulamu bwabwe. Take care of your lives. Temutamiira nnyo mmotoka kuba koona. Temugenda mu bwenzi kufuna birwadde. Temubba. Temunywa njaga kuvaako. Temunywa mwenge kwonona bibumba byammwe. Mubeere balamu nga mmwe ekibabeezezza abalamu kulaba oba Pentagon eneebaawo. Amen. Abasigadde abawagizi ba Pentagon abateekayo sente kati bateekayo bamanye enkola flex pay mwe munyiikire kuteekayo. Olunaku lujja kukya. Bwe rutinga luno be lwakedde. Lujja kukya ate ebyuma tubirina ensi ena tugirage live omusingi nga guwuukulwa. Kino kintu kinene. Abantu be twatandika nabo abo naddala ababuuza baalina pulaani z'okuzimba obuyumba bw'obumyu bwaggwa dda. Naye ffe abalina pulaani nga yakuzimba Pentagon nga n'abamu omugamba nti kwata ekkalaamu n'olupapula nkubira ekifaananyi kya Pentagon si pulaani ya church wabula nkubira sketch ya Pentagon. Tasobola kukuba kye bayita Pentagon. Nkitegeera. Abo be babuuza ebyo. Kati abaali bazimba obuyumba bw'obumyu, obuyumba bw'embuzi, obuyumba by'enkoko byaggwa dda ne bazimba n'ebirala. Naye Pentagon erina emisoso gyayo, abakimanyi bakimanyi, abawaayo bawaayo, n'amawunti yennyini sente ezeetaagisa okuzimba. Tewali abuuza ng'asobola oziwandiika. Buli asobola oziwandiika ali ku ludda lwaffe. Abatasobola kuwandiika figa. Atasobola kuwandiika sente zigenda kuzimba Pentagon. Yabuuza. Yabuuza. Tweyanzeeke. N'enjala ebaluma abaabuuza wafune view bamuwagule muwogo. Banoonya muwogo. Social media. Bano be tuli ku birooto binene. Ekirooto ekinene bwe kibanga kiganya okujja mu mutwe gwo ebibuuzo byo tobikubanga public. Naye on record olw'ekisa kya Katonda okuva ku Salt Media, Salt FM, Salt TV, ttaka lya Kanani, on record tetutandikangako ekintu ne kigaana kubanga simanyi gaffe bino bye tulimu tetwabisaanira. Abalaba success ya Kanani, abalaba success ya Salt FM zonna, abalaba success ya Salt Television, tewaliiwo kintu kyonna ekyagaanye kye tutandise. N'ekyo kijja kutuukirira era Mukama agenda kukikola. So keeranga ku makya osabe essaala okkirize Katonda nti Pentagon ng'ezimbibwa erudde eno naawe olina Pentagon yo ezimbibwa erudde eyo. Focus giteeke ku eno n'ekuyiyo. Tutegeregana kubanga kyonna ky'onoozimba erudde eyo nange nja kiyita Pentagon. Era nze mmanyi nti abantu mwenna abawaayo ssente abatalina na bibuuzo biri awo bye mubuuza tuli batuyingira Pentagon nammwe muliba mwafulumye mu nnyumba zammwe Pentagon zammwe nga muzze kuyingira eno eya Mukama naye nga nammwe muli balandi Lord. Kono ku Canaan land kwe tutudde tuli ku Maryland mu capital city y'eggwanga lino. Tulinamu ekazi 8 n'ekitundu mu mutima gw'eggwanga. Twakatandika emyaka 14. Muntu agenda n'akubuuza ebibuuzo
nga kitaawo amaze emyaka 8 nga kyayagala gwotuukirize tebannaba kulooza kituukiriza nga famire mu myaka 8 abaana n'abazzukulu 14 tulinako ettaka tujja kujaguza 14 mu January nga 25 14 nga House of Prayer etandikiddwa erinako ettaka mu kibuga eritali lyangu lyakugula. Tulina ku radio 6 tuli media ya ggwanga betwogera abantu bawulira olw'ekisa kya Katonda. So Pentagon buli muntu omutima gumubeere wamu tulinde lunaku